ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA MTN Momope yengeri y'okyennyangwa ey'okusasula nyiga *165 *3# oba okozese MTN Momo app teweetaaga ssente nkalu. MTN Momope yeesigika era ya bwereere. Ku BBS Terefayina abamu butale neri abakazi nga abakazi beejiraajira n'okyobeerawo ng'okwasaganya ekintu mu ngeri kyasinza okubeera akabi oyagala kamama bakayita senti Kizito Kizito market kana katale bakayita Kizito market naye nakakali Kaleerwe so otambulako okuva side za ng'ova obodda Kampala ku mukono ave Kampala ku mukono gw'ovugirako katale kano kwe kali naye nga nako kali Kaleerwe. Ekinjawulo ekiri katale kano mulimu engoye, mulimu engatto, mulimu ebyo mu kisenge gamba nga pillows, amasuuka ko kagatta. So nti bw'oboze mu katale kano osobola okugyamu olugoye lw'omwana, osobola okugyamu by'okozesa ewaka mu kufumba. Nja kutumirako abakazi bannakapanka mu butale nga weekalakaasa nobeera onogira bwoti ne weewanika naye ng'oli nakapanka abasajja no bagwa ku migundi gwe mama okimanyi oyinza osangayo omusajja n'agwa ku mukazi bambi omanyi kala zitulimba kakati najja kulimba kumba ogenda okweteera ewaka ekininkini kozi bakiyita batya ddala guno omwaka nga tutandika omwaka omupya tunula gweno maama tusooka tunyumyemuko n'abantu mu mwaka omujja musanze awaata kamere ayina agenda kufumbiramu agenda kusuulamu ebyenda mulimu kozi kino ekyenda ekiriko obwoyo obungi bakita batya bakola ki okufumba bakuganda mu katale kano sikwogerako nnyo kaweddemu nsaasira akaseko kowulira akabagana okufumbira mu katale kano naye yawaatiddemu buwaatizi agisindika ewaka kati amwana kyagenda ginona wano wali omulenzi mwana mukubira akasimu ajjano n'emmere butale tetukyakkiriza butale kubufumbiramu naye bw'owaata okole ki otwala awaka ofumbe tetugana kuwaatiramu oli otya mama w'abaana omunaana oyogera ki ku bakazi bannakapanka abatwonoonedde abasajja abo kazi nga nakapanka omukazi bw'olaba abuukirabuukira mu maaso g'omusajja we olowooza kiba kiteeka awo kiba kyanjawulo nnyo ate ewaka anti ayinza n'omugamba yoza mangu ebintu biri yoza ebintu bino saabasajja abafumbi abasa abakazi olwa kkala nammwe mulina okwebeerera mu baganda bange ng'olaba musajja ali awo alinga yawongotoka waali emami kuba omukazi amugira so kompa ekizigo kya maama ono ankimuwe bulungi nnyo ayongera akuuma omutindo akatale kali katya ddala kano nkuwe ky'abaana nkuwe kikyo kyoba osazeewo okumpa kyonna njagala weesiimire mwaka ngutandise naggaba nkuwe kikyo mpe ekikye tulina emikwano gyaffe aba Label Happy Skin Body Lotion with a shea butter normal dry skin akazigo kano kalungi nnyo kakuleka mu kkalayo era nga bw'olengera maama bw'agenda okusigala mu kkala ye okeesiige bulungi nnyo tojja kusigala kyekimu oba n'akasituka n'alikuwadde olabikira nga ayinamukko kusituka omutwe togukubaakuba ebikondo ogwo tutandika omwaka tusuubire ki mu butale tusuubira okukola tusuubira okweyongerako okukola obulungi omwaka guli gubadde gutya mu mbeera gye tulina gyetusobola okugerageranyako naguno oba gye tulowooza nti twalibadde tugisindiikiriza mwaka guli gubadde mubi nnyo gubaddemu okusomozebwa kw'amaanyi ng'enkola ntono kati kubanga guno twakatambulako ennaku si nnyingi waliwo ekiraga nti embeera eyinza okukyukamu tusaba okubeera nti tusabira omwaka guno gubeeremu enkyukakyuka tuleme kubeera nga guli gwe tuvuddemu kati tulina kunyiikiza saala yagaliza abantu omwaka tukyali mu mbeera ya mwaka mupya yagaliza bonna b'okola nabo embeera gye tukoleramu abasuubuzi ba Kizito mwenna mbaagaliza omwaka omujja guleme kubeera nga guli ogw'emabega tusobole okubeera nga tukola obulungi kati maliriza n'akagambo nti kawedde mudda ku BBS Terefayina program efa mu Katale proud sponsored by MTN enkola ya MTN Momope osobola okuba nga mugana wange bw'ojja mu katale nga kano ozza okugula ebintu nga bwe mulimu engatto osobola okuba nga okozesa enkola ya MTN Momope obulamu bwo n'obeera nga ate obukyusa ko kawedde mudda
ayayaya gonooma yalaga BBS ebaja BBS yagiridde wano bano bali mu Bbogoya waliwo akayimba ke bagamba mwana gwe nninga akumanyi akakayimba mwakayimbako mu myaka ki nga tukyali bato mwakayimbanga mutya kayimbanga katya tuyimbiremukko ddala nga tutandika omwaka 2024 ebifa mu katale kayimbanga katya mwana gwe ndinga nkumanyi naye lwaki oneeterooza nze ate bwentyo si wenkamanyi oli otya okola ki mu katale ka Ssaabasajja ka Kizito market nsuubula Bbogoya wuuyo osuubula Bbogoya ne weetikka be tulaba bayiti so gwe omunone eno wano bakusuubuza batya bansuubuza bbeeyi yonna oluusi batandikirako 3,500 1,400 gwe n'otwala ekiwagu kati nga bw'omututte mu kiseera ekyo omumalawo nina omumalawo olina omumalawo n'otunda otya tugobolola tutya ddala nga tutandika omwaka guno omupya tutandika ku kisinjire sayizi kati mulimu sayizi ey'esatu 1000 oba amanene nnyo oluusi otunda 2 1,000 bwebaki gwe tosobola kujja eno mu katale n'ogaa koobeerenga eno ekyokufulumya ebweru n'ono na wano n'ofulumya ebweru kikolera kinkolera naye era kati ngenda bugenzi kati ngamba gwe teweegomba kutuula mu katale ng'abatudde muno mu Kizito naawe n'obeera muno ekyokufuluma ebweru n'otambula kyekisinga okukolera neegomba kyeki kyasibye kapito omuntu okutuulanga muno mu katale ka Kizito aba yeetaaga ssente mmeka bw'aba ali mu kya bizinesi y'amenvu kubanga ono yagimanyi kubanga bbeeyi ye weeri tulina emikwanja affe abalabel kankwe apron mwosobola okuba nga ebakuwa ssente zo ng'okola ng'otereka era njagala ogyambalire ddala yambala apron ebulungi nnyo bw'oba ng'oyitaayita eyo ng'okola oleka okuteekanga ssente mugiri nze eyo BBS bwekola ddala nga tutandika omwaka oli otya mumpi munnange bitambula biti tibina kutambula bulungi nnyo naye bijja kutambula bulungi oluvannyuma abantu tebatera okulangira ku bumpi ne bagaa akakazi akampi mu katale ka Kizito ati balangira kubanga siri mumpi nnyo ndi medium size ate obumpi tebulinayo weegumya otya akatale kali katya mu mwaka guno omupya mwaka guno omupya guno gwakatandika neera si kabi katambudde katya sofa abakasoma abo bakomyewo oba bakyali mu byalo tebannaba kudda nange ntandika butandisi kusuubula otandika butandisi kusuubula mulimu guno ogusanze otya tuyingira mu mwaka omupya olinawo enteekateeka kubanga eri bibadde birala tuyingira mu mwaka omupya nabyo birala olinawo enteekateeka awo gye tugaa nti mwaka guno bisobola okuba bwe biti omwaka guno era mbajjagala nyongereko bizinesi yongereko obunene n'amagoba nyongereko okukola amagoba kati anti nnamba y'abantu ekusuubulako bulijjo ensuubulako bulijjo era nsaba busabi mukama yeyongereko ebintu bino obijjawa amenvu ogajjawa ogafuna otya amenvu baganzijira mu gajjambalala gasinga getusuubula gasinga kuva mbalala ne 40 mumanyi okutunda Bbogoya nga muyita Bbogoya naye nga fiya omuntu najja n'akugulako Bbogoya naye agenda okukiryako nga kifiya tetubisuubula bifiya naffe tubiraba nga tubyawulamu nga tugula oba mubitobekamu mpola mpola tetugula fiya tugula zino ligino okuva embalala mostly entuŋŋamo ne 40 ate koyogedde kazungu. Let's start some English for the year. We call people different people of our viewers, they watch BBS, call them in little English. Call them, they come and support you. Our viewers, we want all of to see us when we are discussing these matters of our businesses in Kaleerwe market, Kizito market. Go force. Do you have a hobby? Hobby, I don't understand. Hobby. Husband. I don't have. You don't have? I'm an old woman. Did you see that I'm an old woman? But you can have your limbo when your limbo keeps you around. Yeah, I don't have. You don't have? I'm single. Wambwa. Anti kachine mi okuteeka mu luzungu. Is of dog.
Sichitege. Mpa ekizigo mama wange muwe mukakalake nga bw'okalaba omukyala akumye kakalako okuba na kino kirungi nnyo kya baby perfume njagala oyongera okudda obuto osobola n'okukisiiga omwana nawe ne weesiiga mikwanja ffe abalabel. Thank you very much. Thank you very much to. Tuli ku BBS Terefayina program bifa mu Katale yagaliza abantu omwaka omujja. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas yaggwa naawe. Ate n'omwaka gwaggwa. Nanti kati gwakiri gwe twakagutandika kati yogera ku mwaka awo mu luzungu. I wish you a prosperous new year na 2024. Agumaze mpanyi mwongere. Gwe nina kuddamu nkunoonyeeko. Nina kuddamu nkunoonyeeko. Kakati kino kya nviiri. N'akaviiri bw'ona omala okasumululayo kapenso ng'ojezize munakyo ng'era osiigamu gw'omanyi ky'olimpa. You're welcome. Ono naye nkuwadde epuloni naawe. Pozi nkwongere umbrella. Abaana mwe bali mu katale muno akasabasajja kabaka anjala kutwalako sayidi z'engoye. Hajjati n'adduka emisinde oyinza n'okwesanga atomedde ekitandaalo naye nga waliwo wano omwana wattu ate naye waali kawedde mudda. Uli otya? Gye baliko. Otunda ki mu katale muno akakizito? Tunda ngoye z'abaana. Ngoye z'abaana twavudde mu sizoni tekiyinza okubanyigamuko kati mwe okusinga abali mu ngoye ddala ez'abaana kiba kitya era sayino sizoni mbi ngoye z'abaana ziwedde abantu bakyagula buli awo tutudde butuuzi tetukyana bitu renti bwe muba temukola era kiba kitya ono naatiddemuko omutima guli mu kumukuba alinga akanyonyi ke bakwatidde mu ngalo mayikana akanyonyi ke bakwatirako mu ngalo gumutunduga be free and feel comfortable business ene y'abaana eri etya kubanga katulaba kana akatale tulabyemu ebintu ebikozesebwa mu mbeera y'ebyokufumba ekiyungu n'okulya ate ne tulaba munammwe ab'ebyokwambala kubeera smart ate mu ngeri ey'enjawulo nti gwe n'obanga weenyigira mu baana wava ku ki of all businesses ate gwe omuwala omutono ogamba nti ogenze mu baana nze byanyumira nayagala ndabe nga omwana omuto ayambala atya okunyuma okuyitawo omuzadde walina okwambaza omwana we mu ngeri walina omukuza ng'ayambala bulungi ebyo byonna nga binyumira neŋŋamba tankwasaganye bino nkolenge naye nga yo eri etya sofa bizinesi si mbi nungi ogisuubira abantu abamu bakola emirimu n'atuuka n'agamba oba nsuubira kino kivaamu ddala nga tuyingidde omwaka omupya guno osuubira okukiwangaaliramu oba ojja kivaamuko suubira okiwangaaliramu okibeeremu kibeere nga kikuviiramu bulungi era byakutetenkanya yagaliza abantu omwaka omujja banaye mbagaliza omwaka omujja gubeere gwa mirembe buli kimu kibakwatira emirembe tubikwase mukama gubeere omwaka ogw'okukola mpaka akazigo kasituka omwana ono mbenga muwa akazigo kasituka tulina ke bayita hair tonic hair anti dandruff okategedde bulungi nnyo akantu kano situka bw'abanga akutawanya omutwe nga gukusiiwa k'oteekamu kakolebwa mikonjaffe abalabel okakozese bulungi nnyo tojja kusigala kyekimu oyongere okunyirirako nga kozi wangambye toli mufumbo yagaliza abantu ba Ssaabasajja Kabaka omwaka omujja ate obakubirize n'okukola ddala nga tutandika omwaka guno mbagaliza omwaka ogujja gubabeere bulungi waali si alabye muvaako okulaba nga ate omutima tegumulimu tuli ku BBS Terefayina program ebifa mu katale tuteekateeka okuzza abaana ku ssomero omwana wamufunira dde engatto oba wa secondary oba bwa primary sadde ono njagala muwe umbrella aleme okubeera okutobanga akasana okumwokya bino siyina kibuuzo kye ngenda kubuuza kwata ssebo soko maleke eddagala lyafiiriremu ekkala soko likube bulungi wali libeere kalikaze bonna bali mu Kizito market Kaleerwe n'abafumba abakola juice mwe bali ate n'okubanga kiki mwana gwe salamu alaikum mwana oyo naye nga tuli ku BBS Terefayina program ebifa mu katale sebo situka njagala nkugonnomoleko kino ekirabo gw'omanyi gwe wasanze oba wasanzaani kwati
Zibikule bulungi nnyo saagala musana guno guddemu kukwocha program eva nesanyuka ku nekulu wenna no jira tereza bulungi njikuwa dambulera ya MTN Momope omusana simanye enkubeze kati jira teka mu bulungi nnyo owulira otya abanno ono ye munnaffe yagenda na kati n'osumulula wano bulungi bwoti oyagala bwe watyo n'onyigamu bwoti ojja kufunayo akantu akagikwata otegedde ukola ki mu katale gwe boss wa boss olimu gogenda kati kugitwala twagala ebeere ku kifo ate ya kifo era kati boss aliwa mami agenzeko mu town mami lindako abamaama wo bakale biri ebya mami ebirala abamama wange akuzaala yogeza amazima babya mami ebirala si bya mami bine ebirala bye bya mami ebirala obitegedde mbitegedde bye biriwa ate oyagala mpe mule kana kano tuli ku BBS Terefayina engato ziri zitya abantu tubadde wali mabega mu season mukoze mutya era nteekateeka kyeriwo mu mbeera y'ebyengato kati sijja kugamba nti tubadde mu season naawe mabega kuba ffe tubeesingira ku baana nga badda ku ssomero kati omanyi abaana baddamu ddi okusoma yes baddamu ddi ogwokubiri nga gutandika so kyekino ekiseera mwabe nga twemukolera kati yensonga lwaki tuli mu kweteekateeka abaana bagenda okutandika okugula engato nga bosanze nti ndi mu kuzikuba ddagala ndi mu kuzirongoosalongoosaako kanvasi tugenda kuzoozaako obulungi then gundi stock empya egenda okutuuka tugenda okuteekamu kuba kati agenze kuleeta ngatto tugenda okuteekamu empya ng'olwedde zino ezibaddewo zifaanana bulungi zibe nga tezaawukana nankadde kusoomozebwa ki kwe musanga mu bizinesi eno ey'ebyengato challenge ezemusanga challenge si nene nnyo ekiri awo okusinziira nti tukola season nti abaana baba badda ku ssomero kitegeeza abaana baba nga bamaze okudda ku ssomero bakasoma tebabeerayo ate omanye tutunda z'abasajja zokka ffe nazo abaana badda ku ssomero tekitege abasajja ate balwawo okugula agula ngato nga ya mwaka mulamba kitegeeza Solomoni alina gy'amaze naye emyaka eri eringa omukeeka olaba nga akyagizza kiba kitegeeza nti omusajja bw'aba aguzeemu oddamu okumulaba next year yes kati okusoomozebwa ng'okwo kwe tuyinza okusanga obaolyawo abaana baba nga bazzeeyo okusomera oluusi eza rent ziba teziriimu bulungirungi ndowooza apart from that tewali nnyo okusoomozebwa kulala sooka oyagaliza omukyala omwaka ogwo omujja ndi singo sirina mukyala uyinda kunyenyanga fene amininga overkedo sinda wabula akaseera ndowooza ke wali agadde nze nkuwa omwana atuukiridde nedda boss zinakagiri mbadde mukuteerawo nga kiwedde Dorini nakagiri oba Edith Nanyonga yalibanga tali mu maka naye ng'oba olyawo nafuna nga tannajja buzzi ng'okyatya obuvunaanyizibwa si kuvutya tulinda kaseera katuuke like oli mulokole anti tobeera nabo nga totimbuse mazegga tuli ku BBS Terefayina program ebifa mu Katale nze Dipato Katalega yenkuwa ekireero gwe musajja muwaddambuleera yenkuwaddambuleera kuba mwaka lulu akamaanyi singa ababbi baba bazze there is another beautiful black chocolate lady here eating katogo some posho with some rice and little emino bagita batya mu luzungu muntu wagati yalidde mino togimanyi muli otya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu bitambula bitya mitambula bulungi tebirina buzubu otunda ki tunda engoye ebiteeta by'abakyala empale sikaati n'obutopu mu kiseera kino kiri kitya nga twakamalako omwaka mu Katale eno biseera bina nti obwavu kati bwatandise antu bazaayo abaana ku masomero ebitowo ebityo kati mmwe lwaki toggalirawo ddala engeri abantu gye batagula era tusobola kuggalawo tufunayo abatonotono betufuna n'ekiggwa gwe boss oba waliwo boss wo bankozesa bukozesa mukama wange omulimu guno ogusanze otya okuva liwa gujoyininga tagulina buzibu nnyo mukama wange
Sigusanzeemu buzibu. Weerabawa nga gwe omukozi boss akulekawo business n'okikola ki batugamba mbu kati boss wabataliiwo kati nga akagoye akaliko good vibes bw'omala okatunda ng'ogenda mu dduuka eddala ng'okagula ng'okazza ebintu ebyo lwaki mubikola? Tetusobola bikola. Mba tesobola kikola. Mba tesobola kikola mukama wange. Yogeza amazima nti empale ng'eyo jini gw'ogitunda ne weesasula n'ogenda n'osuubula endala n'ogizzawo mu dduuka n'omugamba nti ebintu tebitambula. Nedda mukama wange ekyo tekiriiyo. Tekiriiyo? Gwani amanyago? Ampita Naziwa Fayima. Naziwa Fayima. Namba 3, namba 2. Ngambe w'omukulu. Ndi single. Okyali single? Nah. Leeta omwana tumuwa akaziga abeere nga yeetereza. Nkuweka lususu, nkuweka nviiri, nkuweka dandruff. Kamuwa akagonza engalo. Kankuwa obadde oyagala ki? Bampa akaziga mukama wange. Kwat. Kagonza engalo osobola n'okuyisaamu kaako. Bakayita Jole hand body lotion. Hand and body lotion. Engalo zibeere nga ate zigonda. Njagala bintu bino kubimala oleeta nkwongere yenkwongere ki nkuwadde kaki kagonza ngalo naate kati omutwe gwo ogusibako teweetaaga kaaguni mpamuwe apron mpamuweereze apron nawe kwata oli omwana watu namuwadde ki leeta bunnambigabe mbimalewo nakuwadde ki. What did I give you? Erekampeko n'abeeno kana akatale kanene nti kaliko ebintu biyitirivu nnyo kati n'abeeno kamba weeko. Bannange, are you single oba are you married? You're single. Katale kano kalimu nkuwe eki mu box eno? Oyagala apron gijjeemu. Nkwongere ki ekirala? These people over here, they eat butogo, basically rice, some minwe, kawunga, and beans. Bantu beno bakira. Nkuwe eki mu byolaba muno? Bampa ekizigo. Nkuwe ekizigo, londako ky'oyagala. Bibi, otutte ekyo? Kale, bwetyo bwe tubazondako olwaleero, yaani maama mmalirize. Obudde buweddeyo. Batundoza batonge guno mwaka batongere ku budde. Twagala okubaza bikonja fava MTN betutambula nabo mu mbeera eno y'eprogramu ebifa mu katale. Akatale ke tukoleddemu olaba kayita Kizito Market Kaleerwe bw'oba ova e Kampala. Akatale akosa okubeera nga tokalaba kalimu ebyenjawulo nti kalimu ebintu ebikozesebwa mmere nga bwe mubirabye ate n'engoye n'engato. So it is a one stop shopping center mu buli kimu ky'osobola okubeera nga ate okozesa. Mujje mbawagire bambi katale kabe kali very organized. Mujjeeyo jeans ez'akabiwe eziri obusaati obwakabiwe bali ate nga n'abaana abatuweereza bebo bennyini abaalagirwa era nga maama liirako kamalirize n'oli kwako bebi nkuwe kwasiko kasituka sisobola kusuula mukisa guno kwata vaayo omwana watu afune kaakano toddamu kuba mutwe bakayita hair tonic oil anti dandruff kwata akantu kano obeere nga ate okaagala esisiibulidde wano tukube ekifaananyi ky'omwaka ekigenda okubeera nga te ekiyinza okubeera kati then a very good afternoon. Hey, sekamuko abantu balabe kutunyotu. Ebiva mu katale bikutuusibwako.